akuteka sabuni mu mutwe nakukuta nayenagata. Olunaku olwaleero Bobi Wine afunyeemu ku kadde kossa munnangate ne famire ye. Mu katambi mubaddemu munnangate ne muganda wa mukazi we. Munnange jjukira nti omukyala we Barbie Kyagulanyi kaakati nno abadde ne muganda we omuwala okuva munnangate emitala w'amayanja. Nkugambye nti famire yonna ebadde wamu mu kafo akasendeekerevu esayidi eno. Mu maaso awo bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako. Kw'ossa ate Shiba Kalungi ye munnange ali eno ali mu kubeera nga actually nga atulaga likaapu oba kiyite munnangate likaapu sha okuva munnangate mu mutabani we. Jjukira nti nno awezezza munnangate omwaka gumu bweddu esayidi eno. Mu maaso awo bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako, kw'ossa ate n'ebirala mu maaso awo. Tosaanidde kubeera nga obisubwa mu maaso awo. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yogi. Kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge, kw'ossa ate n'okusubscribinga. Kaakati nno munnange kansooke nkutegeeze nti olunaku olwaleero Bobi Wine asipendinzeemukko akadde ne famire ye. Tukimanyi nti ennaku zino abadde munnange oba ali mu kampeyini atalaga kitundu ku kitundu, wabula ekibadde mu katambi kano ebadde emboozi. Nga w'omanyi nti nno awabeera munnangate famire tewasobola kubula munnangate emboozi. Nga sisa lwa mugamba kunaze nga tasiimi nga omanyi kyakola nga akuteka sabuni mu mutwe nakukuta nayenagata nakuteka sabuni mumaso nakuta paka ku bigere pata ku mutwe choka aganya kuna zamani katika chikapiwa kuongeza sabuni angaza maso pata sabuni yabagena ngamaso ngababa nazo ngakugamba nkwata ku mutwe nali kunaza kwata ku mutwe ngavuta maso batade mu sabuni. I want to see the meme. It's a punishment. Yeah. So there's just no reason to go faster. Or he's going super fast. Ngakozanga ebintu. akozanga ebintu namukuba nagamba nze ngenze kwetta in fact ngenze nagamba kale genda nagenda then kawungezi nakoma mama we nagamba omuzimu Omanye byokwetta omanye birungi tenabula gabuli bankuba nga mbangenze kubula zenabulanga naye buzibu enafunanga ngenda okukomawo nga bamaze okulya emmere. Akatambi kano mubaddemu ne muganda wa Barbie Kyagulanyi okuva munnangate emitala w'amayanja. Simanyi oba yaze munnangate kulya Krisimansi, simanyi, naye nga alabiddwako munnangate mu katambi kw'ossa ne famire, abaana nengeddeko ku basuubi awo kw'ossa n'abalala awo munnangate mu katambi. Waawo munnange asobodde okuhavingakokko tayimu ne famire ye munnangate omukulu Bobi Wine wali munnangate Emagere. Kankwongereyoko wali omukyala Shiba, omwana we awezezza munnangate omwaka gumu, wabula Shiba Kalungi ku mikutu gye egy'enjawulo naddala omukutu ogwa TikTok kubanga kwasinga munnangate okusookeza vidiyo. Vidiyo eno yokka etuuse ku bantu nga bangi nnyo era abamu ekibadde mu comment section babadde nga baagaliza munnangate omwana we
amazaalibwa amalungi. Omwana ono yamukazaako erya Little Bird oba Sunshine. Mutabani wa Shiba muyite munnange ate Amiru. Omuyimbi Shiba Kalungi bw'atyo bw'alabiddwako kw'ossa ne mutabani we munnange ate mu katambi akabadde kakutte ettabbu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. Nno nange nno mutabani wange yagenze munnange ate mu P1. Jjukira nti nno top kiraasi kaakati nno gaabadde matikkira naye muganda wange ekyabadde wali ku ssomero jjukira nti nno asomera munnange ate wali ku Nsamo mixed day and boarding wali munnange ate Eseeta mu disitulikiti munnange ate ey'e Mukono. So graduation celebrations zaabadde bwe zityo munnange nga bw'ogezaako okulaba amabuje nga bagatikidde. Era nga tubaagaliza munnange ate emisomo emirungi amabujje amato gano esayidi. Nkugambye nti no mutabani wange naye yasobodde munnange ate okubeera nga bamutikkira esayidi eyo okubeera nga ayingira munnange ate P1. So bwe nti munnange ate bwe nkoze kakasa nti weekuumira munnange ate ku Jaminati Yugi. Kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubikutuusaako